oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, buterevu nkwaniriza nnyo ate mpozi gwe atumbudde atulaba atuwachinga wano ku BOCAT TV. Nze SULA SSENYONGA ate mpozi n'olwaleero nkomyewo ne stories mpozi ate ezenjawulo. Wano nno tubeera ne programs ezenjawulo omuli Love Doors omuli eno yennyini ate ne tukuteerako mpozi ne wolokoso ate ne kuwa n'amawulire gennyini gwe gabeera gafa mu ggwanga. Olunaku olwaleero twongera okujjukiza gwe wena alina ka video koyagala okuweereza video yo gwe ayagala okutumirako ku bannayuganda banno mikwano gyo abooluganda lo ogiweereze ku noti 7548 74335 ye namba oba ye namba ejulaba etambula ku screen eyo WhatsApp namba yange osobola okubeera nga oweereza okwo ka video ko otumire tujja kubeera nga tukaplayinga wano ku TV obeere mpozi ng'olabibwa eggwanga. Olunaku olwaleero tugenda kubeera nga twogera ku mwana mulenzi Bajjo oluvannyuma lwa NUP obw'ekibiina kya Bobi Wine ne banne ekiri mu kisinde kya People Power okutandika okugaba flaga eri abagenda oba bayite okukonfaminga bane bagenda okwera ba flag bearers baakyo mu bitundu ebyenjawulo omuli Mukono, Wakiso, Kampala ku level eya wansi ba councillors baani bwe batyo n'obwa meya mpozi nabwo bwawadde flag bearer bagiwadde agenda okwera flag bearer bawadde omukulu Latifu Sebagala. Oluvannyuma lwa ebyo byonna okubaawo abaana bangi batandise okukaayana wano abaagala okumenya ekibiina kya NUP we bafunidde omukisa. Kantandikire ngenda bawa eddoboozi erya essimu ya Bajjo ng'alina abaana bayogera nabo ngenda baterayo eddoboozi eryo ne kansooka empisewo kano. Omukulu Jose Chameleone yajja nga naye ayagala kwesimbira ku People Power nekikyuka nekifuuka NUP jjukira lyeri mu DP n'avaayo n'ajja eno ng'ayagala kaadi ya NUP ajje kuba Lord Mayor. Naye jjukira olwedde Latifu yali yakola ki? Yali yateekayo dda. Kale bw'atyo bwe bawadde Latifu Chameleone kitegeeza baaviiriddemu awo. Naye ensonga kwe basinzidde okubeera nga Chameleone taweebwa ezimu ze zino kuwammanga. Ekisooka Chameleone omanyi bakusaba empapula zo kubanga NUP ebadde smart nnyo newankubadde nti waliwo kati nga bwolaba bino ebya division level bakansala baani ba meya tebabadde nnyo ku qualifications. Yo NUP yagambye nti at least ekitono omuntu abeereyo ne ka certificate ka senior 4 ba senior 6 bwe byabadde. Ne ku nsonga za Chameleone be babasabye empapula bazitwaleyo yawaayo only senior 6 certificate gye yawaayo. Ekyokubiri amanya ga Chameleone gatankanibwa yali nga ye Joseph Mayanja Chameleone mu kusweyalinga affidavit adde yakwatagana n'empapula zinaddeyo ku kya Joseph Mayanja. Kati abo babeera bantu babiri ab'enjawulo. Kati awo bw'ababeera abantu abo babeera banjawulo kimwetaagisa obudde okukyusa documents ze omuli national ID omuli passport n'empapula endala ezigenderako. Obudde tebuliiwo kitegeeza Chameleone talina national ID. Omuntu yenna okwesimbawo alina okubeera nga ali legal voter omulonzi yatya yoyo alina national ID ng'ate ali ne mu register. Chameleone talina national ID emukkiriza kubeera mpozi ng'ate alonda oba ontegeera. So kino ye Bobi Wine yakirabirawo okuba ne Bobi Wine yaye ebyo byali birimu omukoosi bagamba ate erero bati Kyagulanyi bati ye n'abitereeza myaka 2 emabega n'abitereeza. Kale nno Chameleone bw'atyo n'abeera nga teyawereddwa mukisa kubeera nga yakwatira bendera ekibiina kya NUP. Mutwawe Palaso n'agamba nti oba aina kadi ya NUP oba flaga ya NUP oba talina oba tebamuwadde ekyo si kikulu, alina okwesimbawo ate agenda kuwangula. Otegeera kati omuntu omu n'akola statement n'agamba kiryokke gwakaana nti tebakuwadde kaadi ya NUP bw'obanga olaba badde w'amaanyi nnyo ku ground weesimbire ku bwa independent. Bw'obanga olaba badde w'amaanyi nnyo ku ground weesimbire ku kya independent balaba oba onoowangula. Kansooka nkuwa eddoboozi lino lw'ojja okutegeera kiki ekiriwo. Owayo onkubidde kaani ono nnyabo? Bajjo asota sebo. Gye ndi njogera naani? Nogera na Betty eba BOCAT. Kiki obadde ki? Bajjo.
njagala kusinkana mukolaba bino anoonya akalulu batugamba bagenda gira ground wali mwana n'omu abannukuwadde obadde ki ate okaabira ki naawe nnyonnyonnyola kakati ate okaabira ki nti nga kyenteesa abaana bangi abadde no nga balina ground naye olw'okuba nti babadde baavu batubuusizza amaaso abaana obadde wesimbirewa mutungo gundi ki mutungo 1 2 3 4 ne 5 obadde okoze ground obadde olina abantu yesabo nga ground y'amaanyi era nga bakaadi bagamba nzaateeka ogifuna lwaki bagikumye ndowooza ssente yogera amazima sagala kwogera bintu bya bulimba negatiisa bagamba kikubanga ono gwe bagiwadde abaddeko tali mu bantu takoze era bulijjo abantu batubuuza naye anaakomawo kati kikwabulisa okulaba ng'afunye kaadi eya zooni ffe okubaddeko kawooyo brian bagiwa omuntu gy'agenda atalinyako na mufeudi kakati ndako bakomye kaadi babisindise nga bukya kuwesi okaaba tonyinyonnyola nkuyambe kuyamba naye okaaba bukaabi kati okaaba kugenda kuyamba kinyabo nyinyonnyola nkuyambe maaso banyimye kaadi mu nsonga ki gye wawadde wekakasa otya nti obadde n'amaanyi nekakasa n'amaanyi kubanga wali bwe twagenda mu vetting kagenda ne amount of ground work era nembalaga ground kwendi badde nakubya posi badde ntambula dotuddo era n'abantu bufeedi bagamba nti wagenda okuwa kaadi kakati tosobola lwaki tojjange nga independent anti era obuzibu bwa independent wadde buno bwagu nenupu teriiwo nenupu ekaabya amaziga tebiriiwo bya kiyaayi otwalaye nga ekibiina bakifeera bakyokaaba amaziga n'otuuka n'okukaaba booti anti batugamba mugende munyweze ground anti kakati baba olina ground kyoba okola genda okuba eposita ng'eriko ekigambo people power our power otekeko ekifaananyi kyo bukole ground bajja kuwa obululu bijja kukuyamba kyoba ogenda okukola eno audio ngenda giteekayo mbaabye olina kubanga totambulatambula kutuusaako obulabe ojja kufulira security awe mutungo anti kati kyogenda okukola badde gyansoka nkusisinkanemu ate kati njagala nkuyambe ki wakati nina ebintu bingi naku zino ntambula nnyo nnyo obadde yagala nkukolere ki ekyambadde njagala badde njagala twogeremu ng'abantu maaso ku maaso esebo kati gwe specifically yagala nkuyambe ki kubanga sagala kumalira budde mu meeting nga sina kyengenda kukolera nze sirimba sirimu ebyo abakyamaani nyanzi bwe bakola ani nyanzi yagabye kaadi temanyi babitaddeyo ku makya obudde bukya eddoboozi eryo oliwulidde essimu eyo yabadde wakati wa bajjo n'omu ku muwala ababadde beesimbyewo ababadde baagala okujja okwesimbawo ku bwa kansala eno wansi ng'ammiddwa kaadi eyo bajjo bw'ava mu nup kigambibwa yafuna ssente ze yalya ne bamugamba atandike kati okukola yatandikira Gomba ng'agenda ng'atandika ng'agamba mbu akyusizza abavubuka babadde mu people power babadde mu nup kati bafuuse ba nrm ebifaananyi mwabiraba byonna nga byatambula ng'ali mu Gomba mbu ali mu kudicampaininga nup ne people power jukira waleeri yakugamba be batandika people power ye bw'agamba naye people power bamanyi yava yatandikira bugiri ku rigimu Bobi Wine we yali agendera okunoonyeza basaalirwa akalulu ebugiri eyo gye byatandikira okitegedde kakati bw'atandika okuba campaigninga ndowooza ng'alinze kimu kyokka be basuula akozesa omukisa ogwo nti gwe bakusudde olaba bakusudde yabye ekintu kola bwoti jukira byajja bifuluma nga bagamba nti nyanzi ajja kubaana ssente mbu okubawa kaadi era ebintu ebyo byatambula Bobi Wine bitamusanyusa n'akwata nyanzi n'amugoba n'amujja ku kakiiko akakola ku by'okubeera kakasunsulamu abantu abo sitole y'emu era gye bakyatambuza ne Jacob omutuuze naye agamba mbu simanya Bobi Wine yamusaba obukadde 9 amuwe flaga
ey'emakindye ekitali kituufu. So kati byebyo bitambula nga bw'owulidde eddoboozi eryo. Abantu abo balina ebintu bingi nnyo bye bajja bakola ate nga babigoberera. Abantu bano balowooza Nuupu terina bambega baayo, naye Nuupu erina bambega baayo. Ku nsonga za mwami Kamiliyoni okubeera nga yammiddwa ng'ogyeko ekya documents kigambibwa mbu mu bbanga lino abadde alabibwako ng'agenda ekapeeka ewa mwamyani Salimu Sale. Abaffe tetugaana, tewaliwo byabufuzi biri awo biki, naye olwedde mumanyi enkolagana eriwo, oli omukulu afandinga. Kati kigambibwa abadde afandinga Kamiliyoni ajje, Kamiliyoni nkesi ng'ayiseewo atudde ku ntebe okuzongotosa kubeera kwangu. Otegedde? So kati yeye embeera wotuli. Bajjo yeewera okusuula Nuupu nga bwe muwulidde eddoboozi eryo. Obukodyo bungi nnyo bwagenda okuyitamu. Jjukira yakugamba ayina empapula Simaya gundi bwe yasejjewero Ssenyonyi ya sayininga ng'ayagala okuva mu Nuupu. Mubadde mubiraba ba Ashbaga balina bye bakozeekozeewo bifeeke mu ate Simaya no yavudde mu struggle bingi nnyo ebikolwa. Naye nze neewuunya bwewuunya nti ekibiina kino ekipya ekitanaweza na myezi 5 oba kale Bobi Wine atanaweza kuba kati kibiina kikyalimu enkaayana, naye nga kitunuza bubi nnyo abantu. Kyekiriwo kyokka ekyopozitioni. Abayi njagala ontereyo comment awo wansi, Nuupu oba Bobi Wine yeye kaliwo opozitioni amaanyi agamuteereddwako nga mangi nnyo. Gwe mpende boozayo awo mu comment wansi. Tova ku BOCAT TV, nze SULA SSENYONGA. Oli ku BOCAT TV leero enkya na luli. BOCAT TV